Abaana naddala ab'obuwala bakalatiddwa okukomya okwejaajamya nga lwe banaasobola okuganyulwa mu biseera byabwe by'omu maaso. Naalongo Sarah Kalyango nga ye mukubiriza w'ekkanisa Katwe Matters asinzidde mu kusaba kwa Sunday enkya ya leero ku kkanisa eno n'alabula abaana abawala ku balenzi abalimbalimba n'obuntu obutonotono ne bamaliriza nga baboonoonedde ebiseera byabwe by'omu maaso. N'ogenda abalenzi ne bakulimbalimba, tuyina oluwombo lwaffe ne mutandika oluwombo dusumululira buli muntu yenna nga temulutaddeemu kitiibwa. Si furashi bw'ogenda mu dduuka oyinza mugula nga tali sirudi. Buli muntu yenna ali wanajagala splash aliko siiru. N'olwekyo nze abawala kye mbabuulirira splash siiru nga kweri ayo yajja okufuna gy'alaga. Ono abasabye okwewala ebikolwa eby'okwegatta nga bakyali bato wabula baweereze Katonda kubali ekkubo lyokka ery'amazima n'obwenkanya. Mukuume ebitiibya byammwe, mubuulire enjiri ey'omubiri ey'omwoyo ne mu mazima bwe mujja okufunamu nga bwe mugambye nti mu butukuvu mwe tunaayima okunywezebwa. Mubeere batukuvu ddala batuukirivu ddala. Yakulembeddemu okusaba kwa leero Nakasagga Joan Johana Feva nga yakulira ekibiina kya Daughters of King akalaatidde abakristaayo okunywerera ku Katonda ebyensi bireme kubemazaamu. Oyinza olaba ng'embeera nnene okusinga Katonda gw'osinza. Awo we tuviiridde ku mulamu abasinga ne tumaliriza nga tugenze mu masabo nga tulaba ye wali okubeerwa ng'ate ye mwennyini ayogera mu Bayibuli ng'agamba nti ebyo byonna bwe bitanulanga okubeerawo ki ky'oyitamu ekikukutamizza omutima gwo. N'agamba amaaso mugolekezanga ne mugatunuza waggulu kubanga ye wali okubeerwa. Nakasagga bano bategeezezza nti newankubadde ebibasoomooza bingi naye tebalina kuva ku Katonda. Naye abamu tuvudde ku mulamwa ng'ate Katonda wali aba tulinze bulinzi nga omumanyi we yali mu lyato ng'alinze muzuukusa nti Mukama tufa. Naye abamu tumaliriza nga tugenze tukoze ebirala ne twesittala Katonda waffe. Era amazima Mukama buli omu kufa otukoledde era omukoledde. Abayimbi okuva mu kibiina ki Daughters of King basanyusiza abakristaayo nga bayita mu nnyimba zaabwe. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo ng'okusaba kwa leero kutambulidde ku kukubiriza abakristaayo bave mu kutya. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.